Kyaddaaki etteeka eribadde lireesewo okusuka omuguwa wakati wa gavumenti n'ebibiina by'abakozi ery'ennongoseza mu kitavu ky'abakozi liyisiddwa wakati mu kukkaanya ku minisitule entuufu egenda okuddukanya ekitavu ky'abakozi n'ebyobugagga ebikoleddwa mu nsimbi z'abakozi ze beeterekedde esoba mu trillion 15. Did I put the question that clause 8 be deleted? Those in favor say to the contrary, no. Ennongoseza zino zitaddewo omutango gwa bitundu 2 ku buli 100 n'amagoba ku bakozesa abataterayo bakozi baabwe ensimbi zaabwe ez'obukadde mu kitavu kino. We are proposing that the same be amended to read that a person who fails to remit shall pay a fine of 20% of the amount deducted but not remitted. You will pay a fine of 20% of the amount you did not remit. That is the penalty. You will then remit that amount. And that amount will have an interest which was due to the employee. Wane waffe tebadde culture abantu tebamanyi kusevinga naye buli abadde asevinga tukubiriza n'abakozesa abalala bonna okubiriza abantu baabwe okusevinga mpulira bulungi kuba abantu bajja kujjayo akasente ate bakole ekintu ekirala abamu baaluzinga n'emirimu mu budde bwa COVID. Wadde ng'ennongoseza zino zikkiriza abantu abaterekedde ensimbi zaabwe mu NSSF emyaka 10 nga bawezezza n'emyaka 45 okwefunirayo ebitundu 2 ku buli 100 ku nsimbi zino. Mu ngeri y'emu zikkiriza n'abaliko obulemu abaterekedde ebbanga lye limu ku myaka 4 okufuna ebitundu 5 ku buli 100 ku nsimbi zaabwe ez'obukadde. Eky'abantu baffe abaliko obukosefu ku mubiri nabo batekinga advantage okusinga abalala bonna. Ekyo nno kirungi omuntu amaze emyaka 10 nga savings nafuna ebitundu 5 ku 100 ekyo nno kiba kikulu nnyo. N'olwekyo abantu baffe abali abatulaba kitusobodde okuba nga tukola. Bange ennongoosereza eteereddwako obukwakkulizo ekisooka ak'emyaka 45, ekyokubiri ak'okuba nga oterekedde emyaka egiwera 10. Naye singa wabeerawo ebibamba ebigudde ebitafaana COVID, twandibadde ndowooza nti twanditaddemu akawaayiro akayamba omukozi ne baba tafunye ebitundu 2 oba afunye ebitundu 5 oba 10 n'ayita mu mbeera eyo kubanga ekisooka ensimbi zize bw'aba afunye ekizibu ekizinze n'okutwala obulamu kiba kimuyambye kitya. Wabula mu ngeri etali ya bulijjo mu kusalawo awatuufu ekitavu kino kye kigenda okubeera ku minisitule y'ebyensimbi n'ekikula ky'abantu mu kukola ennongoseza zino. Paalamenti ekkiriza nti minisitule y'ebyensimbi eddukanye ebyensimbi eby'ekitavu kino n'okusingira ddala engeri ensimbi z'abakozi gye zigenda okusigibwamu yo minisitule y'ekikula ky'abantu esigale ku by'amateeka. Naye okugamba nti Minister of Finance ye salawo byonna ndaba nga awo sayidi eri eyajja mu Paalamenti bambi yo yazze esazeewo nti kyegenda okukola naye ffe tukiwakanyiza kubanga tulabye nti tekisaanidde kubeera nga Minister of Finance tumuwa amaanyi excessive power over NSSF. Abaka betogereko nabo basabye omukulembeze w'eggwanga ayangulirizeeko okussa omukono ku tteeka lino. Ffe ng'omulimu gwaffe tugukoze kati tulinda principal ateekeko omukono eri etteeka abantu balirinze ate nyongera okugumya bannayuganda titubakoledde ekisinga obulungi. Era tusuubira nti President Museveni ajja disayininga bw'anaaba aganye odisayininga mwami Museveni kijja kuba kitegeeza zino eŋŋambi ezibadde zigenda ziyitingana nti ssente yazikozesa teziriiwo zijja kuba ntuufu naye ziba ssente bwe ziri nga bwe tusuubira agenda disayininga abantu bali kasente kaabwe n'abantu abakoseddwa COVID naye nga beeterekera basobole okubayamba ate okuzza obulamu bwabwe engulu. Yuda Musisi, BBC Serefina, agesigika.